الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين أصلي وأسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وسلم matenda majivuga Allahu jalla wa ala oyansobosezza inzo okubanga nkutuukako mwana wattu naawe okubanga osobola okundabako. Alhamdulillah. Obudde alhamdulillah bwo kirabika nnina butono, wabula tugenda kwejjukanya ku bigambo mwana wattu ebirabikanga ebitono naye ng'ate binene. Tugenda kwejjukanya ku kigambo ekigamba nti faddulu, obulungi, qira'atul Qur'ani, obuli mu kusoma Qur'ani. Nabbi sallallahu alayhi wasallam bwe yali ayogera ku Qur'ani yagamba nti iqra'ul Qur'an, tusome Qur'ani. Hadithi ya Abi Umama yagamba nti iqra'ul Qur'an, tusome Qur'ani, fa innahu ya'ti yawmal qiyama shafi'an li ashabihi, egenda kujja ku lunaku lw'enkomerero nga muwolereza eri abo abaagisoma. Simanyi oba okitegeera nga bwe nkitegedde, kubanga mu Uganda gye tulimu olwaleero omwana Adamu okufuna looya oba n'ogenda mu kooti nga tolina looya, wallahi wabaawo enjawulo nnene n'omuntu agenze mu kooti ng'alina buli kimu, ng'alina balooya oluusi nga nab'amaanyi. Kati ate waliwo n'alina enjawulo nga alina balooya naye nga tabeesiga n'omuntu gw'agenda okumeggana naye. Naye ng'ate ffe ku lunaku lw'enkomerero tugenda kutuuka nga tulina shafi'a, omuwolereza, nga hadha hiya al-Qur'an, nga ye Qur'an. Jjukira omuwolereza agenda okusookera ddala ye nabiyina Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, yagenda okusooka okutuwolereza. Kakati gwe obanga omaze okufuna oyo agenda tuwolereza lumu nga ffe abasiraamu, ate amala tujje omuntu omu ku omu, Allah akuwe omukisa agambye nti Qur'ani yiiyo ekuwolereza, wagisoma. Tegenda kuwolereza illa okujjako nga wali ogisoma, si kugisoma kwokka wabula n'okugikolerako. Yagamba nti iqra'ul Qur'an, tusome Qur'ani, fa innahu, kubanga ye Qur'ani ya'ti yawmal qiyama, egenda kujja ku lunaku lw'enkomerero nga shafi'an li ashabihi, nga muwolereza eri abo abaagisoma. Mu hadithi endala efaanaganira ddala n'eyo, hadithi ya Nawas ibn Sam'an agamba nti sami'tu Rasulullahi sallallahu alayhi wasallam yaqul, nawulira omubaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam ng'agamba nti yu'ti yawmal qiyama bil Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi, tugenda kujja ku lunaku lw'enkomerero ne Qur'ani n'abo abaagikolerangako. Waliwo enjawulo wakati w'okugisoma n'okugikolerako. Abasiraamu abasinga Qur'ani tugisoma alhamdulillah, nga n'amaloboozi tugalina, nga n'amaloboozi omwana Adamu bw'asoma Qur'ani ng'ensi yonna ega nti alhamdulillah, masha Allah, gundi asoma bulungi Qur'ani ya gundi ennyumira, naye abulamu kino. Kale singa Qur'ani gy'abadde asoma agikolerako, singa Qur'ani gy'asoma agitambulirako naga nti Qur'ani egamba bweti nange kankole bwenti, abo nno be yayogerako naga nti yu'ti yawmal qiyama, tugenda kujja ku lunaku lw'enkomerero ne Qur'ani wa ahlihi alladhina kanu ya'maluna bihi, n'abo abaakoleranga ku Qur'ani. Naye yagamba nti taqaddumuhu suratul Baqara wa Ali Imran, nga bakulembeddwamu suratul Baqara, essula ey'okubiri mu Qur'ani, wa Ali Imran, n'essula ey'okusatu mu Qur'ani. Essula esooka ye suratul Fatiha, ne tuddako Baqara, ne tuddako Ali Imran. Abasinga tumanyi nti oba Ikhlas, ne Ikhlas tetugimanyi. Abasinga tumanyi nti surat qul huwa Allahu ahad oba yesooka Falaq neddako, nedda, ezo essula ezisemberayo ddala mu Qur'ani. Wabula yagamba nti tugenda kujja ku lunaku lw'enkomerero ne Qur'ani nga shafi'an li ashabihi, nga ewolereza abo abaagikolerangako, alladhina kanu ya'maluna bihi, abo abaagikolerangako begenda okuwolereza, si ffe abaagisoma. Nti nze nasomanga Qur'ani nga natwala obudde bwange nga nsoma Qur'ani. Nedda, okusoma Qur'ani nga togikolerako, mwana wattu oba omenyekera bwereere. Lwaki?
omuntu amanyi asoma Qur'an kino nno kiba kikuzzaayo nti Qur'an tetugisoma busomi ne kiggwa nti maze okusoma Qur'an kiwedde alhamdulillah nsomye Qur'an n'abaana bange mbasomeseza Qur'an kati alhamdulillah buli kimu kiwedde ennaku zino abazadde baagala nnyo okutwala abaana mu Qur'an basome era ogenda okusanga family ennamba bonna bahafiz okuva ku taata yakwata Qur'an omwana gwazadde si bawala si balenzi nga bonna Qur'an bagimanyi naye ng'ate amateeka Qur'an byeyogera byegamba byonna tewali kyafaako mwana wattu Qur'an eyo eba ekusalidde bwereere olw'ensonga nti Qur'an tugisoma tusobole okugikolerako likay na'mal bihi tusobole okuba nga tukolera ku Qur'an weebanga ekugambye Qur'an yetugamba nti goberera omubaka bw'obanga ogisoma naye nga tomanyi makulu gaabyo kiba kitegeeza nti togenda kutegeera mubaka kye yagamba bw'abanga yakugamba nti abange mmwe abakkiriza qul lilmu'minati mugambe bakyala bammwe abakkiriza abo babeere nga beebikkirira jilbaabu ogenda kukitegeera otya nga naawe kennyini tosobodde tomanyi makulu ga aya ogenda kutegeera otya nti Allah yagaana obwenzi nga aya ogisoma n'ogiyitako buyisi ye onaafumiintiriza otya ku aya yonna nga tomanyi makulu gaayo onaafumiintiriza otya ku okufa kw'osanze mu Qur'an naye nga tomanyi makulu ga kigambo ky'osoma nabwe ekyo Qur'an bino byenjogera mba nkuzzaayo nti Qur'an bw'obanga alhamdulillah wagisoma n'ogimalako oba kale ng'osobola okusoma tirawa waayo ogimanyi kikuzzaayo ku kiri nti ate kati genda onoonya amakulu kyova olaba tukugamba nti okusoma tekujja kuggwa ebbanga lyonna ogenda kwekuumira mu kusoma bw'obanga omaze okugitegeera kakati genda onoonya amakulu gaayo bw'atyo n'agamba nti khayrukum hadithi ya Uthman ibn Affan yagamba nti khayrukum asinga obulungi mu mmwe asinga obulungi muffe abasiraamu man ta'allama al-Qur'an ye muntu eyayigiriza Qur'ani oba agenda mu ssomero n'asoma Qur'an oba muzadde we gwasasulira ssente n'agenda ne bamusomesa Qur'an alhamdulillah n'avaayo n'aba ng'agiyize ng'agimanyi bulungi yagamba nti man ta'allama al-Qur'an yo yayiga Qur'an wa 'allamahu ate naye n'agiyigiriza abalala bameka mubamanyi Qur'an bahafizu nga tulina bangi mu Uganda abasomye Qur'an nga tulina bangi naye ate emizikiti bw'ogituulako bameka abasomesa tugambe nti abasoma Qur'an ennaku zino tebakyasaala tugambe nti abamanyi Qur'an ennaku zino ebyemizikiti baabivaako basaala ne olumala ne batambula ne bagenda buzibu ki hadithi tetwagitegeera yagamba nti asinga obulungi mu basomi ba Qur'an asinga obulungi mu abo abamaze okuyiga Qur'an man ta'allamahu yo yagiyiga thumma oluvannyuma n'agenda ate n'agiyigiriza abalala mwana wattu abasiraamu ennaku zino abaagala okuyiga bo baba bangi kuba tosobola nkakasa nti buli masjidi eriko omuntu nga anoonya anaamuyigiriza okusoma Qur'an naye oba osanga imaamu ye abeera bize imaamu alina abantu be basomesa n'obudde bwe yabawa obuli free naye ng'ate mwana wattu oyinza n'okwesanga ye imaamu yagaba obudde bwe Qur'an si yagimanyi ennyo abasinga tusuubira nti buli imaamu aba hafizu nedda mwana wattu aba amaze okuyiga kyayizeewo n'agamba nti ate kankiyigirize n'omulala kyokka ate ffe abamanyi gw'amanyi okusoma Qur'an n'ogamba nti nze mmanyi ng'ekyo kyewasigaliza mmanyi mpozi n'ekirala kujevuna ate bano abasigadde abo Qur'an gye basoma temuli mwana wattu oyo si ye musiraamu omutuufu era Uthman ibn Affan ajja hadith ku mbaka kino si yali ayogerako kubanga omubaka yatugamba nti asinga obulungi bw'obanga kale oyagala ofuuke mulungi mu Qur'an ofuukire ddala mulungi tumanye nti alhamdulillah oyo masha Allah yamuwa Qur'an omaze okugiyiga kati gitwale ogiyigirize n'abalala abalala nabo batandike okukulyako mwana wattu ekintu kino oyinza okulowooza nti kati ate ntandika okusomesa abalala abamu tulina endowooza ezo ntandika okusomesa abalala batandike simanyi oba naakoppa eddoboozi lyange ye ate bw'anaafuuka sereebu nga nze siri ezo zembeera zetusuubira ku bantu naye manya bw'obanga okola ikhlasan lillah ng'okikola ku lwa Allah ekyamazima oli agenda kusoma Qur'an ogenda kumusomesa Qur'an yakuyiteko bw'obanga okikola ikhlas lillah yagaa nti ng'osoma kusanyusa Allah era nga ne gw'osomesa omusomesa kusanyusa Allah
ekyo kituyita ikhlasan lillah, kintu ng'okikoze ku lillah, ekyamazima agenda kusoma, ogenda kumusomesa akuyiteko. Naye bw'anaaba akuyiseeko jjukira nti naye agenda kunoonya ate baasomesa, era bagenda munoonya. Naye buli harufu egenda okumuvaamu ng'agisomesa oli ggwe. Kitegeeza nti ebintu by'Obusiraamu, buli kintu ekirungi ekitambula mu Busiraamu, ye hadith omubaka mwatugambira nti omwana Adamu bw'aba afudde, idha mata al insan inqata'a amaluhu illa min thalath, emirimu gye gyonna gisangukawo illa okujjako emirimu esatu. N'agamba nti omulimu ogusooka nsinga kwagalamu gwa sadaqatul jariya, ye saddaka ekulukuta. Abasinga tuba tukireeta nitugamba nti sadaqatul jariya ng'omuntu okuzimba masjidi, n'azimba masjidi alhamdulillah, nitumanya nti masjidi nno gundi yagiteekamu omukono. Yagamba nti naye ate n'ebintu nga Qur'ani gw'osomesezza ne gw'osomesezza naye n'asomesa, manya nti naawe ogenda sigala ofuna empeera z'ofuna zeezizo nga gw'osoma. Buli lw'osoma Qur'an, buli harufu gy'osoma nga Allah akuwandiikako, naye ate n'oli gwe wasomesa buli lw'asoma nga naawe Allah akuwandiikako, kuba gwe yafuuka ensonga oli okubanga amanyi, ate naye alina baasomesa. Kale nabwe kityo ibadat, emirimu emirungi gyonna omwana Adamu gwakola ate n'aguyigiriza n'omulala, manya nti buli lw'oyigiriza omuntu omulimu omulungi ofunako. Yagamba mu hadith endala ya Aisha radiyallahu anha, yagamba nti alladhi yaqra'u al-Qur'an, omuntu yenna asoma Qur'an nga huwa mahirun bihi, nga mukenkufu muyo. Kitegeeza nga Qur'an agisoma bulungi, era nga bwe tuba nga twatandise okumuwuliza nga tugamba nti mina tahsin, bw'abanga agenze mu kulongoosa masha Allah, fasawuti ng'eddoboozi nti lyeryo ffenna tunyumiddwa, mina tajwid nga tuwuliriza mu mateeka ga Qur'an ng'era tukkiriza nti alhamdulillah gundi asoma bulungi, oyo gwe bayita mahir, nga mukenkufu mu Qur'an. Yagamba nti alladhi yaqra'u al-Qur'an, omuntu yenna asoma Qur'an nga huwa mahirun bihi, nga mukenkufu muyo. Yagamba nti ma'a safaru kirami al-barara, ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera ne kye bayita safaru kirami al-barara. Ibn Kathir bwe yali avunula safaru kirami al-barara yagamba safaru kirami al-barara bitonde Allah be yatonda, wabula wamala okubitonda jadid, ebitonde binyirira birungi, era hasanun, ebitonde birungi. Mu sharh Riyadh as-Salihin Ibn Kathir bw'atyo bw'agamba nti ebitonde ebyo birungi, naye bwe baali ate babivuna ne bagamba nti fahum malaika, ezo malaika Allah ze yatonda, ze malaika Allah ze yatuteera ku nsi, ze malaika Allah ze yatonda zawangala nazo mu ggulu, yeze yayita safaru kirami al-barara. Omuntu yasomanga Qur'ani nga yagitereeza bulungi, yagamba nti agenda kubeera ne malaika ezo. Kyokka ate n'atatumalamu maanyi, n'agamba nti walladhi yaqra'u al-Qur'an, kyokka ate oyo asoma Qur'an nga huwa yatata'ta'u bihi, yatata'ta'u fihi, nga Qur'an eno ekyamukaluubiriza akyagifunamu obuzibu ng'akyaginanaagirira, mukitegeeza nga ennyukuta ezimu zikyamutawaanya. Yagamba nti wa huwa alayhi shaqun lahu ajran, nga Qur'an eno akyagifunamu obuzibu, yagamba nti lahu ajrani, alina empeera bbiri. Omuntu asoma Qur'an nga mukenkufu muyo, Allah amuwadde ekirabo n'amugamba nti gwe beera ne zi malaika zange, ze malaika ennungi. Naye ate n'agamba nti kyokka ate gwe asoma Qur'an alhamdulillah nga weerwanyeeko, ogezezzaako n'ogisoma n'osinga oli abadde tagisoma. Yagamba nti kakati ate gwe, yagamba nti falaka ajrani, Allah agenda akuwa empeera bbiri za kwerwanako. Omwana Adamu abasinga bwe tumanyi Qur'an, naye olw'obutamanya Qur'an ate tusirika busirisi, nogamba nti kinabika kitya, nze nzenna. Olwo agenda okwogera bino nga imaamu muvubuka, oba gwamanyi ng'amanyi mu Qur'an mu kitundu kye nga alaba nti amusinga, olwo kwe kutandika kino alabika kitya, nze nzenna ngende wa Muhammad mbw ansomesa Qur'an, kale sisobola, at least nfunayo omugundi oseeka omulala, naye si Muhammad. Oyo nno manya bumanya nti ebbanga ly'omala ng'okyakola ekyo ng'okyetiiririra nga gwe kennyini okyewaamu
okyanyooma omuntu agenda okukusomesa tolina busiraamu bw'ogenda kuyiga. Mu hadithi endala eya Ibn Umar radiyallahu anhu yagamba nti la hasada illa fi ithnatayn, yagamba nti mu busiraamu tetulinaamu era tetukkirizibwa ensaalwa, tekkirizibwa mu busiraamu ensaalwa tekkirizibwa illa okujjako fi ithnatayn, mu bintu bibiri byokka. Bino mbaka byayogerako, yagamba nti rajulun ataahu Allahu maalan, ye musajja nga rajulun ataahu Allahu Qur'anan, ye musajja nga Allah yamuwa Qur'ani asooka. Allah ombaka yakukkiriza n'agamba nti tetulina nsaalwa era ensaalwa tekkirizibwa mu busiraamu illa okujjako fi ithnatayn, okujjako ku bantu ba mirundi ebiri. Asooka rajulun, ye musajja oba omuntu yenna ataahu Allahu Qur'an, Allah gwe yawa Qur'an, fahuwa yaqumu bihi ana al-layli wa anaha an-nahar, ng'omusajja oyo oba omuntu oyo yenna Qur'an agyekwatako ana al-layli, emisana, wa ana an-nahar, emisana n'ekiro, nga ye embeera ze zonna za Qur'ani, nga ye yeekwatako Qur'an ebbanga lyonna. Yagamba nti oyo nno okkirizibwa okumukolako ensaalwa. Nsaalwa ki? Nange nsaba Allah mbeerenga gundi, nange nsaba Allah mbeerenga Muhammad, nsaba Allah mbeerenga Harun, mbeerenga omuntu yenna asoma Qur'ani. Ne weewaayo n'ogamba nti oba n'otandika okwebuuza nti naye gundi yakikola atya? Muhammad ensoma gy'asoma mu Qur'ani nze sisobola, ansingira wa? Eyo y'ensaalwa. Era ffe obeera mu bizinensi ogenda okuwulira ebigenda bitambula era bajja bakunyumiza oluga nti gundi nno yatuuse n'okwogera nti tolina ky'omusinga. Nti kati omusinga ki? Ekyo kikkirizibwa ku musiraamu, kikkirizibwa mu kifo kimu ku Qur'ani. Olwo tuba tutandiseewo empaka eza Qur'ani nga twebuuza nti gundi lwaki yansinga? Bwe twagenze mu musaabaqatul Qur'an, bwe twagenzeeko mu kwegezesa mu Qur'ani tulabe gundi nansinga, yansingiddewa. Awo nno obusiraamu bwakikukkiriza, kubanga bwe tunaafuna ensaalwa eyo Qur'ani tugenda at least ogambe nti gundi twenkanye mu Qur'ani, mu mpaka twenkanye, naye kangende nnoonya amakulu ga Qur'ani. Eyo y'enjawulo. Ensaalwa eno mu Qur'ani egenda kukuleetera okwongerako. Ensaalwa gy'ofunye mu Qur'ani kyova olaba omubaka yagikukkiriza, singa onaagifuna togenda kulekera, togenda kuggwamu maanyi, ate ogenda kwongerayo gambe nti kanyongereku Muhammad musinge, naye ng'ojjukira nti ne gw'oyongererako gw'oyagala okusinga ate naye alwana naawe oleme kumutuukako. Omubaka kwe kukkiriza n'agamba nti kati awo ensaalwa gikole mu Qur'an. Owookubiri n'agamba nti wa rajulun, n'omusajja ataahu Allahu maalan, ye musajja nga Allah yamuwa emaali, yamuwa ku ssente, fahuwa yanfiquhu ana al-layl wa ana an-nahar, era nga ssente eyo agitambuza mu makubo amatuufu. Ana al-layl, emisana n'ekiro, emisana n'ekiro, nga bwe kuba kusaddaaka taliiko nti budde buno bwa kiro sisuubira kuddamu kuyingiza. Olwo nti omuntu omanyi tubeerawo n'ogamba nti kati buno obudde obw'ekiro baseeka bandirekedde okutusaba ssente mu mizikiti obudde obw'ekiro, tuba tetugenda kuddamu kukola tuba tetugenda kuddamu kukola, tudda waka, ate ssente kakati zimpeddeko, ate we naaziwaayo. Anedda. Yagamba nti ono gwe tukolako ensaalwa y'ono gwe neebuuza, naye Muhammad akayumba kaasulamu nga kalayisi, naye era n'akwata ssente n'aziwaayo mu masjidi, nange kangezeeko kankolenga Muhammadi. Omubaka sallallahu alaihi wasallam yagamba nti omulimu ogukyasinza okuba omulungi, Allah gwakyasinza okwagala, gwe mulimu omwana Adamu gwakola misana na kiro, ebbanga lyonna n'agwekwatako, kakabenga katono katya, ogwo gwe mulimu Allah gwakyasinza okwagala. Okugeza mwana Adamu yandiga nti nze buli kumakya nsomayo aya zange 5 zokka zimmala, 5 nnyingi. Omwana Adamu nga nti nze buli kumakya nkwatayo aya yange emu nenzija nennyongerako enkeera kweri gye nakutte nennyongerako. Yagamba nti gwe kyolabanga ekitono, singa omwana Adamu akyekwatako olubeerera ebbanga lyonna nga kiyeekutteko, yagamba nti ogwo gwe mulimu Allah gwakyasinza okwagala.
ayinza okubanga asaddaaka nga yaga nti nze buli swala mpayo nusu 10 tegeza tugenda okuva ku subuhi mpaka ku ishai nga wadde nusu 5 naye nga yaga nti buli swala mpayo nusu 10 buli swala nga ye yakifuula daily routine ye kyakola buli swala yaga nti ekyo mbaka sallallahu alaihi wasallama aga nti ekyo Allah kyasinga okwagala ate kisinga ku muntu awaayo emitwalo 5 mu wiiki namba nawaayo wiiki eno ng'agenda kuddamu kuwaayo wiiki ejja ng'era yasigala atunula gundi masjidi yawo nawaayo emitwalo gyange 5 kw'osajjo ga nedda ate ono awaayo 10 asi amusingira ddala kubanga ye akikola lubeerera tetuganya ate oli awaddeyo nnyingi gwe bwotyo bw'okiraba oli awaddeyo nnyingi ate ono awaayo ntono mwana wattu banjawulo kale nabwe ekityo kyenjagadde mu hadithi eno kyenjagaddemu nti ensaalwa ekkirizibwa ku bantu babiri abakola omulimu guno ogwa halal omulimu ogutaliiko buzibu ogusooka gwe gwa Qur'an n'omulimu ogwokubiri gwe gw'okusaddaaka omusajja ng'asoma Qur'an ebbanga lye lyonna oba mukyala abasinga tulowooza nti Qur'an y'abasajja mukyala akubuuza nti naye kati nze omwana wange mutwale mu Qur'an agikwate egenda kumugasa ki neweebuuza nti egenda kumugasa ki ye si musiraamu Qur'an kitabullah kitabo kya Allah ekyakkibwa ku basiraamu ekitabo kino ekya Qur'an kyakka ku basiraamu ffenna kyova olaba nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti talabul ilmu okunoonya okumanya faridatun kwatteeka ala kulli muslimin ku buli musiraamu yenna ala kulli muslimin ku buli musiraamu yenna kitegeeza nti musajja oba si musajja oba mukyala ffenna Qur'an ebeetukakatako bwe banga serabidde yali Sheikh Ibn Uthaymin gwe baabuuza nti kiramulwa kitya ku mukyala okunoonya irimu irimu eno ey'eddiini kiramulwa kitya ku mukyala n'addamu n'agamba nti bwe yali yaddamu na ansa yennyini n'agamba nti faridatun kyatteeka si kyeyagalire nti ako mukyala asobola okusigala ewaka nedda yaddamu n'agamba nti faridatun kyatteeka era kimulaalikako nabwe kityo bamaama Qur'ani si y'abasajja bokka si y'abalenzi tutwala abaana ba bulenzi be tutwala basome Qur'an naye ate abaana ab'obuwala ne tubaleka ewaka yanaakola egy'ewaka nedda Qur'an esomebwa buli omu musajja oba mukyala mu hadithi endala yagamba nti hadithi ya Ibn Mas'ud agamba nti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam yagamba mbaka wa Allah sallallahu alayhi wasallam yagamba nti man qara'a harfan fi kitabillah man qara'a harfan fi kitabillah omuntu yenna asoma ennyukuta emu harfan ennyukuta emu fi kitabillah mu kitabo kya Allah falahu hasana afunamu empeera hasana oba ekirungi naye wabula afunamu empeera yagamba nti wal hasanatu ekirungi ekyo kyafunamu bi'ashri amthaliha afunamu ekirungi wabula nga kigobererwako ebirungi 10 bi'ashri amthaliha bimaana omuntu asoma Qur'ani ennyukuta emu gy'osoma yagamba nti ofunamu empeera 10 yagamba nti la aqulu alif lam mim sigamba nti alif lam mim olwo Allah akuwadde empeera 10 eyo si harufu eyo aya alif lam mim eyo aya terimu mpeera 10 nedda wabula aya eyo erimu ebigambo biri bisatu alifu lam ne mimu yagamba nti la aqulu alif lam mim sigamba nti alif lam mim olwo Allah akuwadde empeera 10 nedda yagamba nti walakin wabula kyentegeeza mbaka yagamba walakin kyentegeeza al alifu eyo alifu gy'owulira nga tutandika nti alif lam mim eyo alifu gy'owulira yagamba nti harufun erimu empeera alifu gy'owulira nogamba nti alif tetunnamalayo nogamba nti alif yagamba nti oba ofunye empeera nogamba nti laamu n'ofuna empeera endala 10 z'empeera 20 nogamba nti ne miimu oba ofunye empeera 30 nagamba nti alif lam mim ennyukuta ziri 3 alif lam mim
zempera 30. Abange bwe mba ntunuulidde obusiraamu bwonna sinnalabamu ibaada ndala eriko mpeera kusinga Qur'ani. Hijja nkimanyi gye ziri. Omuntu okola hijja naye ng'ate tomanyi Allah yanukudde hijja yange. Esswala nkimanyi gyeri, esswala emu erimu esswala endala ofunamu empeera za sswala 10, ekyo nkimanyi. Naye osaala esswala nga naawe kennyini tomanyi oba wuzi gye wafunye ebadde ntuufu. Naye ate mwana wattu, Qur'ani bw'ogisoma, buli lw'ofissa obudde n'ogisoma, gwe kakasa bukakasa nti bwe mba ntandika na basmala, noga nti bismillah, bismi baa'u, siini ne miimu, bismi ebigambo biri 3, bismi ezempera 30, bismillah wali erinnya lya Allah mulimu alifu, laamu ne laamu endala ne haa'u, zennyukuta mmeka? Zennyukuta 4, empera 40. Owange mbulira mpaayo omulimu omulala gwe gwolaba oguwa amagoba mu busiraamu nga Qur'ani. Mwana wattu sinnagulaba era nkakasa nti naawe tolina mulimu gugenda kuwa amagoba mu busiraamu nga Qur'ani. Obusiraamu bulimu amagoba. Omwana Adamu buli mulimu gwokola Allah agukubisaamu. Ate waliwo ekiseera ekya Ramadan nga Allah jjo buli kimu akikubisaamu. Wabula tuve ku Ramadan mwe twayonoonera abasiraamu okulowooza nti tulina kusiramuka mu Ramadan mwokka. Basiraamu awo we baayonoonekera. Wabula yagamba nti buli nnyukuta gy'osoma mu Qur'ani oba ogenda kugifunamu empeera. Kale nabwe kitaba abaddu ba Allah bino mbikubiriza Qur'ani ne bw'obanga togimanyi weerwaneko nga hadith gye twalabye yasoose ng'agamba nti kale naawe atamanyi Qur'ani alladhi yatata'u fihi ng'okyaginaanaagirira nga naye w'ogisoma owulira nti ensoma gy'osomamu si yeeyo, imamu si gy'asomamu, ga nti kale naawe olw'okuba nti weerwanako Allah akuwa empeera 2. Wabula ate osingira ddala omuntu eyagikwata kuba gye bali. Tolowooza nti ono baga nti Uthaymin oyo gw'olaba yagenda ku ssomero n'asoma muyizi, yasomera ddala Qur'ani. Naye nga okimanyi nti w'omutuukako kati n'ejjuzu 5 takyaziweza. Olwo bahafizu banno be baaboogera be wasoma nabo oyo kati n'ejjuzu 5 takyaziweza. Mwana wattu omuntu bw'atyo n'omuntu ono asoma obusomi ng'akyananaagira abaamusingira wala nnyo. Lwaki? Kubanga tumaze okukakasa nti Qur'ani teyagiwa budde. Tetuganye yagenda n'agikwata kati ate bwe yavaayo mu kugikwata ate n'agivaako. Neebuuza bw'abanga yagivaako lowooza akyagikolerako? Sisuubira. Yagamba nti hadith ya Ibn Abbas radiyallahu anhu agamba nti qala Rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam, mbaka wa Allah sallallahu alayhi wa sallam agamba nti inna alladhi laysa fi jawfihi shay'un min al-Qur'an, oyo yenna atalina nnyukuta yonna oba nga mu ddookooli lye ku lulimi lwe nga tekuliiko nnyukuta ya Qur'ani. Oliro mbaka sallallahu alayhi wa sallam kyayogera yagamba nti gwe wenna atudde wooli oba mu linnya lyo lye weeyita nti gwe Muhammadi, nti gwe Sulaiman, gwe Ishaqa, linnya lya Busiraamu, esswala zonna 5 ozisaala, wabula nga bw'otuuka mu sswala otandika kumulumuunya alhamdulillah. Zembeera ze tuwangaaliramu. Yagamba nti nga ku lulimi lwo tekuliiko nnyukuta ya Qur'ani, wabula nguga nti oli Musiraamu. Yagamba nti kalbaitil kharibi, alinga ekiyumba ekizimbiddwa ne kirekebwawo, bimaana alinga ekifulukwa, kitegeeza nti talina mugaso. Mu nzivunulo ey'Oluganda yagamba nti omuntu yenna asoma atalina nnyukuta ku lulimi lwe nga nnyukuta ya Qur'ani, nga olulimi lwe terusobola kuyitako Qur'ani, naye nga yalowooza nti Musiraamu, yagamba nti kalbaitil kharib, alinga ekifulukwa. Abange ekifulukwa we kibeera we kibadde kikolebwamu bintu bya nsonyi byereere, ebintu ebitasanyusa, ebisolo mwe byebaka. Yagamba nti naye Gombaka yagamba nti kakati nno gwe ekyo ekiyumba kyolaba nti kibi kikyafu, yagamba nti kakati gwe atalina Qur'ani ku lulimi lwo, gwe n'ekiyumba ekyo temulina njawulo. N'atugamba mu hadith ya
Abdallah bin Amr ibn al-As yagamba nti yuqalu li sahibi al-Qur'an uliro mukisa ku yawmul qiyama. Bannange yawmul qiyama egenda kuba nzibu. Yawmul qiyama olunaku olw'enkomerero lugenda kuba luzibu, lunaku olugendo lwetugenda okutuukako ffenna wabulanga buli omu ali ku lulwe. Yagamba Allah subhanahu wa ta'ala nti yawma yafirru al-mar'u min akhi, lwe lunaku buli omu lwagenda okudduka muganda we. Muganda wo bwe mutijja omudduke ye muganda wo, naye waliwo ensonga lwaki Allah yatandisa akhi muganda wo, kubanga abamu twabavaako ndi byange ne gundi ali bibye, tetukwataganirako ddala. Naga nti naye yawma yafirru al-mar'u min akhi wa ummihi, ne maama agenda kudduka abaana. Maama agenda kudduka abaana. Kuno ku nsi maama ye muntu acha abeererawo omwana we ebbanga lyonna. Maama abeerawo nga yakakasa nti gundi oba mukoze eki oba kiki, maama abeerawo ku lw'omwana we. Tewali nkakasa bulungi nti tewali kintu kisobola kuleetera maama kwawukana na mwana we. Nalindabye ku maama omwana we yamulyaza amanya ebbanga lyonna okuva mu buto bwe, naye najja nga amukuza, ebyokusoma ne bituuka ne bigaana, n'abivaako omwana, naye nga maama si yalemye, sente si ze zibuze, nga sente weeziri alhamdulillah buli kimu weekiri, ng'omwana bamutwala ku ssomero, naye paka ekyatuka amasomero gonna nga gagoba mugobe, mpaka bwe kyatuka ekiseera omwana ono n'atuula ewaka nga tewakyali kyakkola. Amala okutuula ewaka omuntu ng'atudde ewaka nga talina kyakkola, ekiba kiddako aba alina okunoonya ku ssente. Olunaku lwatuuka omwana ono yeekebejja mu bintu bya maama, yagwa ku ssente ze. Maama bwe yali annyumiza yaga nti yali $1,200,000. Omwana yasitula miliyoni nnamba n'amulekerawo $200,000. Agitwala amala ekiseera kiyitawo, maama ajja akebera mu ssente, we yateeka ssente ze teziriiwo. Olw'ennaku ennyingi abayita, abaana be bonna abatuuza ababuuza nti abange ssente zange ziriwa, naziteeka wano, nga n'amaziga agakulukusa. Ababuuza nti ssente ziriwa, nga n'amaziga gakulukuta. Nkunyumiza maama. Abanyumiza baga nti bannange ssente ze mwatutte nazo si zange, oyinza okulowooza nti zabadde zange. Si zange, tezaabadde zange. Nina mukwano gwange agenda mu mbaga, agenda kufumbirwa, ssente yabadde yazinteresa buteresa, naye kati miliyoni nnamba mu kiseera kino wabagambira bino nga wabula wiiki nnamba embaga etuuke, emiliyoni nnamba ebuze. Ono ye maama agezesa abaana baganda be bonna abatwala ku poliisi, abaga nti leero mugenda kusula ku poliisi, wabula nga abaagalamu mazima. Ekiseera kituuka abaleetedde abasirikale, ayagala kugezesa alabe bannange ku baana tekuli alina ssente zange, nga bagambye nti mubeeraawo ndeete poliisi. Omukulu yatambula n'agenda, eyatutte ssente yatambula n'agenda, banne bonna n'abalekawo. Maama agenda okudda, ekyamazima poliisi yajja nayo, wabula agenda okudda nga oli taliiwo, ne bagezaako okumunoonya n'abula. Yakeera, yakomawo nkeera nga yamaze okitegeera nti ne bano be baagize tebabatutte ku poliisi. N'akomawo enkeera, n'ewaka teyasulawo. Kakati olwo nga buli kimu kimaze okweyoleka nti ye yatwala ssente. Bamugamba nti ssente ziriwa? Ekyamazima ssente yazirina, wabula n'alemererwa ssente okuzizza. Maama amugamba nti tambula nviira, mu mbeera ya kugezesa. Omwana n'atambula n'agenda. Kino kye njagaddemu. Omwana ono atambula agenda, bw'amala okutuuka gy'atuuse, alhamdulillah Allah yamuteeramu baraka. Allah bw'amuteeramu baraka, ssente azifunye, agenza atandise okukola, kuba maama yali agezezzaako muyigiriza egyo emirimu egya garagi ayiza okukanika. Yagenda n'agenda mpaka e Congo. Allah amugeredde, ssente azifunye, atandise okukola emirimu agifuna. Olunaku lumu akomawo ku kitundu. Maama gwe nkunyumizaako
ye maama yakubiranga omwana we namubuuza oli bulungi ekkongo gye yagenda naye ng'ono gwayogera naye yatwala ssente ze. Simanyi oba maama yakola atya mu kiseera ky'embaga, simanyi. Wabula ono omwana maama yasigala amubuuza gy'agenze nti oli bulungi. Mpaka ekiseera we kyatuuka omwana n'akomawo ku kyalo ng'emmotoka gy'agenda okukanika eri ku kyalo. Akubira maama wamugamba nti nakomyewo nno ku kyalo emmotoka ngenda kumalawo ennaku zange nga 3. Obudde bw'ekiro we bwatuuka ono ye maama yamukubira n'ambuuza wange olina ewa okusula ogenda kusula wa? Mpaka ekiseera we kyatuuka n'amugamba nti sirina, n'amwaniriza mu nnyumba n'amugamba nti komawo jangu weebake mu nnyumba. Naye oyo maama nga bw'omuwulidde allaga nti maama oyo ajja kudduka omwana we yawmul qiyama. Kivuddewo ekyo, kivudde ku hadith egamba nti iqra. Omubaka sallallahu alayhi wasallam aga nti yuqalu li sahibi alquran, bajja kugambibwa abo basomanga Qur'an nti iqra, soma Qur'ani, wartaq, nga bw'oyambuka bw'olinnya amadaala, warattil, Qur'an eyo girongoose kama kunta turattil fi dunya, nga Qur'an eyo wagirongoosa ku nsi, nga bwe wali ogirongoosa ku nsi bw'oba ogisoma. Kitegeeza nti Qur'an tetulina kusoma gafula, tetulina kumala gasoma fulani n'osoma busomi ng'osoma Qur'an nga nawe kennyini weerikoodi nga tosobola kwewuliriza. Gye bali ng'omuntu asoma busomi Qur'an, twala tugende. Wabula ku yawmul qiyama tujja kugambibwa nti iqra, soma, wartaq, nga bw'oyambuka, warattil, Qur'an eyo girongoose kama kunta turattil fi dunya, nga bwe wali ogirongoosa ku nsi. Lwaki bagenda kugamba nti soma nga bw'oyambuka? Yagamba nti fa inna manzilataka, kubanga ekifo kyo ekyawa mu ekyejjana, inda akhiri ayatan, kiri ku aya gy'ogenda okusembayo taqra'uha, kiri ku aya gy'ogenda okusembayo okusoma. Eddaala lyo mu Qur'an, eddaala lyo mu jjana liri ku aya gy'ogenda okusembayo okusoma. Mmanyi suratu Ikhlas, qul huwa Allahu ahad, mpaka walam yakul lahu kufuwan ahad. Kati eddaala lyo liri awo, kufuwan ahad. Eddaala lyo we liri. Waliwo amanyi suratul Baqara mpaka aya n'agenda n'asomera ddala ayatud daini n'aziyitako n'agenda mpaka n'amalako suratul Baqara n'agimalako. Nkakasa bulungi nti balina enjawulo nnene, balina enjawulo nnene omuntu asoma suratul Baqara n'omuntu asoma suratul Ikhlas, Falaq ne Nas. Nkakasa nti naawe oba omaze okutegeera ejjanaayo wakati wo n'oli. Kakati awo neebuuliza, olwo ate abaakwata Qur'ani nnamba ate nga n'omuraja weeguli. Abantu abo ndabira ddala nga wallahi batututteko Qur'ani, naye ate ffe tetwefuddeeko. Abanga abazadde obuzibu bwe tulina, twanoonya standard y'amasomero ne tutatunuulira busiraamu. Abasinga tunoonya standard, omwana njagala mutwale ku ssomero ly'anaasomera, essomero ly'omwana wange lye njagala asomeremu, njagala aveeyo ng'afuwa oluzungu, era njagala essomero nga boogera luzungu. Twateranga kugiyita mu ssomero vanacula, ng'okwogera okusanga ng'oyogera vanacula, wabula nga eby'Oluwarabu si byaliko. Kyokka ate nze nasoma, bwe twasomanga nga ennimi ziri bbiri ezirina okwogerwa. Mu masomero ag'Obusiraamu baagala bibiri, nti soma Qur'ani, si kye soma oluzungu, yogera oluzungu, mu kompawundi ng'otambula yogera oluzungu. Si lwe lwokka, n'Oluwarabu tulwagala. Naye omusomero erya standard, buli w'owulira ekigambo standard baba tebategeeza Luwarabu, baba tebategeeza Busiraamu, la, aba ategeeza standard gy'ayagala. Ayagala essomero nga ligenda kumusomera, ligenda kubangula omwana we mu dunya. Tugenda okumaliriza ne standard nga tuli ku St. Peter, tugenda okumaliriza ne standard nga tuli ku senti. Ekyo kye bayita standard. Ekyamazima mu standard abantu abo kirabikanga abatusinga, naye enkulayirira Allah tebalina we batusinga. Ate mwana wattu Basiraamu lwakuba nti tetufumintiriza, bakola ekintu ekyo tetufumintiriza.
naye bw'obanga ogeraageranyiza essente ezikusabibwa mu ssomero erya standard gwe lyoyita erya standard n'essente ezikusabibwa mu ssomero erisomesa ebintu ebibiri fahatha hiya alqur'ani aw allughatu alarabiyya olulimi oluwarabu ne Qur'ani n'oluzungu nga babisomesa byombi naliri erya standard wallahi nkulayirira Allah balira bagenda sigala bakusaba ssente nnyingi kyokka nga ate eno bakusaba ssente ntono. Bano basomesa bibiri bali basomesa kimu naye onaanoonyereza nga biki bali byafuule ab'ebbeeyi tulya bulungi tulya bulungi abaana bafunamu ne free time ebisaawe tulina byebyo nga byebikusasuza miliyoni nnamba omwana agenda asome naye nga mu ssomero ery'obusiraamu nga basomesa bibiri bagenda kusaba emitwalo 4 kyokka ate awo ng'olaba nga omwana gw'otwala mu muzannyo naye ng'ate byonna babisomesa. Obonna obulyazaamaanya gwe kennyini omuzadde gwaba abukoze eri omwana wo omwana oyo ajja kubikubuuza yawmul qiyama omwana oyo ajja kubikubuuza yawmul qiyama. Kati nabwe kityo abazadde ffenna tetwesigulanga kunoonya baana standard bannange n'amasomero g'obusiraamu galina standard ffe tugasuula ntugamba nti alino lirabika bubi tutunulira bizimbe lirabika bubi. Amasomero g'obusiraamu mwe tugenda okujja Qur'ani esookera ddala eva waka omuzadde yakwata omwana we n'amutwala eri sheekhi we ku masjidi n'essomero lyennyini ligenda kuwa omwana obudde butono omusomero tusomera ku sirabaasi njogera ku ssomero nga sirya tahfiizu tusomera ku sirabaasi wabula omuzadde omutuufu yakwata omwana we n'amusindika ku masjidi n'amukwasa imaamu n'amugamba nti mukuwadde musomese. Oyo ye muzadde atagenda kwejjusa yawmul qiyama ye muzadde agenda okufuna ekyokwewolerezaako yawmul qiyama ng'omwana amwesibyeko amugamba taata lwaki tewansomesa. Omuzadde naye agenda kufuna ekyokwekwasa amugambe nti nakusindika ewa sheekh olowooza nali nkusindise kuzannya nali nkusindise kusoma Qur'ani. Kyokka ate ne taata ono agenda kubuuza omwana we singa kirisangibwa omwana yandigiramu bw'ati n'agamba nti naye taata teyansomesa naye ne taata ono mwana wattu tubyegendereze bwe bakugambanga nti gundi ajja kwesibako tosuubira nti gwe teweesigula n'ogamba nti nze nja kumwesibako gw'olowooza nti ye tasobola kwesibako. Omwana yandirowooza nti taata ajja kunneesibako nja kwesiba ku taata mubuuze lwaki teyansomesa gw'olowooza ye taata wo taakwesibeeko ne taata wajja kwesibako anti ne kitaawe wajja kubuuza nze nakutwala ku ssomero n'osoma bwe wamala okusoma saakuyigirizaako saakuwa ku bwongo bukugamba nti tandika bizinensi eno era ogifunemu nga bw'ogifunyemu ku bwongo obwo bwe wakozesa wali tosobola kubukozesa n'ogenda n'osoma Qur'ani. Yenjawulo nti buli omu alina obuvunaanyizibwa ku munne kullukum raa'i ffenna tuli balunzi wa kullu raa'i buli mulunzi mas'ulun wa kubuuzibwa an ra'iyatihi kwekyo kye yali alunda. Omuzadde wa kubuuzibwa ku baana be omuzadde omwami wa kubuuzibwa ku mukyala we omukyala gw'oleka ewaka asaala kale bw'aba asaala naye tekisoboka omukyala asaala atya ng'abaana tebasaala. Ekisoboka kye kino nti omukyala tasaala kyokka ate kitasoboka nti omukyala tasaala abaana bo basaala okuggyako era nga naye nga tekisoboka. Wabula omukyala yalagira abaana nti mugende musaale tasobola kubalagira okuggyako nga naye asaala. Nabwe kityo ne Qur'ani omukyala yalagira abaana nti bannange nga temusoma ku Qur'ani mmwe bannammwe temubalaba abasoma Qur'ani temwagala kubafaanana ne bw'aba tagimanyi era ajja kuyita naga nti gundi jangu onsomese ng'ayita mwana we. Naye ebyo byonna bivaawa biva ku ssomero omusingi guva ku ssomero lya busiraamu si ssomero gano standard. Kati wano Allah atugamba nti iqra'ul Qur'ani soma Qur'ani iqra' wartaq somanga bw'oyambuka fa inna manzilatuka kubanga ekifo kyo inda akhiri ayatin taqra kirimu aya gy'ogenda okusembayo okusoma. Nabwe kitabasiraamu mbakubiriza okubanga Qur'ani tugyekwatako nnyo olw'ensonga nti Qur'ani bwe tunagyekwatako
mwana wattu tugenda kuganyulwa nnyo yaumul qiyama. Kyokka ate Qur'ani bwe tunaagivaako Qur'ani bwe tunaagivaako wallahi tugenda kufaafaaganirwa. Qur'ani ffe abasinga tulina enkola era n'endowooza nti oba Allah yasalwa. La wallahi si kituufu, Allah talina waasalirwa mu nsi. Abakubanga Allah yasalwa singa Allah teyakkiriza mbeera eno ya COVID gye tulimu kututuukako. Lwaki? Kubanga emizikiti nagyo gyaggalwa, si mu Uganda mwokka, mu nsi yonna. Kati Allah abakubanga yasalwa, igwe obutasoma Qur'ani nga Allah asala ng'amaanyi ge gakendeera. Wallahi fenna Allah yateereddewo embeera nga tulina kudda eri Qur'ani. Naye Allah okulaga nti talina kyasalwa, n'asalawo naga nti n'emizikiti kagiggalwe. Ate enkuba esigale ng'ekyatonnya nkulage nti resources zange zonna nkyazirina, n'omusana gukyayaka, n'ebimera wansi bikyavaayo. Oyo ye Allah. Ye Allah kyakulaga nti buli kimu akyakirina, tewali kikendedde. Naye ate ffe tulowooza nti Allah yasalwa. Ebbanga ly'omala ng'okyalina endowooza eyo, obusiraamu bwo tebunnajjula era tonnabutegeera. Ebbanga ly'onaamala ng'olowooza nti bw'osoma Qur'ani nga Allah azimba, nga Allah afuna amaanyi. La, wallahi tetuyamba Allah. Bino bye tukola Allah yabituwa ng'ate biyamba ffe. Obusiraamu Allah yatwala, yakwata ne yeetoolooza ejjana, n'agyetoolooza ebintu ebinakuwaza byokka nga birina kunakuwaza bunakuwaza. Omubaka sallallahu alayhi wasallam bino yabitunyumiza ng'amaze okuvaayo mu Isra wal Mi'raj. Allah yakwata ejjana n'agyetoolooza ebintu ebikyasinza okunakuwaza omwana Adamu. Nga kinga esswala. Omwana Adamu wayogera ku swala gamba nti swala eyo bannange obuzibu egenda nejjira mu budde nga ndi bize. Qur'ani wallahi emulimu gw'enkola tegunzikiriza kutuulako wansi kusoma Qur'ani. Ye binakuwaza binyiiza, kyokka ate jahannam Allah n'agiwa ebintu ebikyasinza okusanyusa omwana Adamu. Gwe muliro jahannam Allah n'agukwasa n'aguteekako buli kikusanyusa. Osobole ne shayitaani naye efuna oluwenda. Kyovulaba shayitaani bw'emala okubuzaabuza omuntu bw'ati ng'emala nga yeemuvaako ngamba nti nze ntya Allah, inni abdullah, nze ndi mutya Allah, nze ntya Allah wange. Gwe byokoze obikoze ku lulwo. Lwaki? Shayitaani enoonya abantu beenayingira nabo jahannam. Kyokka ate ffe ekyamazima ffenna tetwagala kuyingira jahannam, naye ate tukola shayitaani byeyagala. Kyokka ate Allah byayagala ne tubivaako. Nabwe kita basiraamu, obusiraamu ebbanga lyonna omuntu ng'oli musiraamu tutambulira ku ki? Tutambulira ku ibaadaati. Ibaada kye ki? Ismu lyerinnya jami'un erikuŋŋaanya likulli ma yuhibbuhu Allahu, ebyo byonna Allah byayagala, wayardaahu era Allah ebimusaamu ekitiibwa, min al aqwali, mu bigambo yandibeera Qur'ani gy'ofulumye mu kamwako. Qur'ani tesomebwa ku mutima mbu bismillah omuntu n'atuula wansi n'aggyayo Qur'ani ye n'agiteekaawo n'atandika. La, nedda, eyo si Qur'an. Olaba katubeere mu swala tesomebwa mu eswala tugambe nti dhuhuri noga nti omwana Adamu ali mu swala Allahu akbar. Nedda, Qur'ani esomwa eyatulwa. Ekyenjawulo nti ojatula otya, waliwo okusoma ng'osoma mu lwatu nga ffenna tuwulira bisawuti n'eddoboozi eryatuka ng'esswala eya subuhi nga tufulumya ebigambo nga biwulikika, wabula ate olwatu ng'esswala eya dhuhuri asiri, esswala zitumanyikiddwa nti bisaalibwa mu kyama. Bannanga akaama nsuubira nti Oluganda lwemmanyi olutono nti omwana Adamu bw'ajja n'akkuba akaama owulira oba owulira bulungi. Era olinanjanaga nti owa musiraamu wabula wabaddewo omuntu akwetaaga. Ako ke kaama nti abali wano ebbali tebagenda kuwulira, wabula oyatudde. Akaama si nti omuntu ayogeredde ku mutima, nedda, ekyo kyanjawulo. Ne mu swala tusoma twatula ebigambo nga tubifulumya. Nabwe ekyo Qur'ani omuntu tasobola kutuula awo
abasoma Qur'ani basobola okikubuulira nti gwe n'otuula n'okwata Qur'ani yo n'otandika ogitunulamu bw'oti wallahi ogenda okuvaawo nga tolina ky'osomye. Kebere tilaawa ogenda okuddamu okugisomamu oba tolina ky'osomye. Qur'ani esomebwa ku lulimi ng'eyatulwa. Fahadha hiya al-Qur'an. Nabwe kitabaddu ba Allah ejjana yeetoolerwa ebintu ebisinga okutunakuwaza. Omuliro Allah n'agwetoolooza ebisinga okutusanyusa bye biriwa nga music nga firimu bye bintu ebitumalira obudde. Mwanadamu waateeka earphone ze mmatu tetusobola kubuuza kya awuliriza ki. 100% ku 100 mu basiraamu 100 mulimu 8. Nyinza n'okuba nga ndeese kingi 8 mu bo wallahi abasinga baba bali ku haramu. Nyinza okuba nga ndeese kitono nga gana 2 ge gaba gawuliriza ku ilmu eyeegasa. Abasigadde bonna nga bali ku haramu. Eyo yessimu. Naye ng'ate mwana wattu Mbaka sallallahu alayhi wasallam yagaa nti yu'ti ala nnasi zamanan, ekiseera kijja kutuuka ate nga mwana wattu kyekino kijja kutuuka ate ng'era kyekino. Mbaka bw'atyo bwe yayogera kyekino kyennyini ekiseera nga omwana Adamu ensi yonna agirina mu bibatu bye. Mu ndaba eyange njirabira ddala nga yessimu, kuba buli kyoyagala ku ssimu ogifuna. Eno ssimu naye bw'omba nga njagala Qur'ani era Qur'ani njifuna ne mmanya nti kuno kuliko Qur'ani, nti nsobola okusomera kuno Qur'ani yange mbadde mu mmotoka ndi ntudde nina gye ndaga ne nzijjayo ne ntandika okusoma, nti mbadde nina kye nkola kyonna. Ye eno ssimu nti oyina ilmu gy'oyagala okumanya, wallahi basheekh bonna kwe bali kuno naye ffe tetugikozesezza. Eyo chance ffe tetugirina. Ku ssimu tunoonyezaako ki? Tunoonyezaako haramu. Kale kinene nnyo na mirimu ate nga nagyo gya haramu. Naye ng'ate byonna ebikugasa na byonna ebikuyingiza ejjana era ku ssimu kwebiri, ne Qur'ani eno kweri. N'abasomesa abasobola okugikusomesa kwebali. Wallahi abantu abawangaalira ebweru bangi chance bagirina era bagikozesa abamu. N'asaba omusomesa n'agamba nange nsaba kunsomesa Qur'ani naye nga bakozesa ssimu. Nga waliwo ali e Uganda nga omusomesa abeera naye ne mu kiseera ky'okusomesa ng'abeerawo ng'awuliriza nga basomesa oli ali ebweru. Bw'amala n'avaako n'aseka, ng'oli avuddeko olwo ng'onaaseka. Kamera ye ng'ebadde mulabisanga kanankani. Kale na bwe kityo yagamba Mbaka sallallahu alayhi wasallam hadithi endala, hadithi ya Abi Musa al-Ash'ari radiyallahu anhu aga nti qala Rasulullah sallallahu alayhi wasallam, Mbaka wa Allah yagamba nti mathalul mu'min, ekyokulabirako ky'omukkiriza. Bannange ebigambo bino nze mbyawula. Mathalul mu'min, nze njawula ekigambo al-muslim ne mu'min. Era wabaawo ensonga lwaki Omubaka sallallahu alayhi wasallam abyawudde n'atagamba nti kullu muslim. Waliwo hadithi wagambira nti kullu muslim, buli musiramu. Naye ate wanaga nti mathalul mu'min, yali asobola okuga nti mathalul muslimu, ekyokulabirako ky'omusiraamu, naye naga mathalul mu'min. Wabaawo ensonga lwaki ayawudde n'atagamba nti musiraamu, wabula naga nti omukkiriza. Ekyokulabirako ky'omukkiriza, omusiraamu ye musiraamu ye oba ye muntu akola ekintu, oba asobola okubeerawo nga musiraamu nga alhamdulillah shahada yagitoola, era oba nga yazaalibwa mu busiraamu ng'era naye abwekakasaako nze Muhammadi ng'ekyakyekakasaako ye nga ye. Naye ate omukkiriza ye muntu nga ye Qur'ani yagamba nti qaala Allah, nga nti Allah yagamba, nekyo n'agamba nti bw'abanga Allah yagamba kino sikivaako. Bw'abanga qaala rasulu, Omubaka yagamba naga nti kino sikivaako kyekyo. Kyokka ate omusiraamu ye muntu gw'osanga nga ye akola ghafula, ye akola byasanze, tomunyumiza. Nga ne swala olumu zisobola okumuyitako ne zimuyitako, eswala n'emuyitako n'egenda. Kati wano yagaa nti mathalul mu'min, ekyokulabirako ky'omukkiriza
alladhi yaqra'u alquran nga omukkiriza ono asoma qur'ani yagamba nti mithlu al-uturujja alinga ekibala kino ekiyitibwa uturujja. Naam, uturujja mukwongerayo okukikuvuunulira yagamba nti ekibala kino rihuha tayyibun akawoowo kaakyo kalungi. Masha Allah, yagamba nti rihuha tayyibun akawoowo kaakyo tayyib kalungi. Wa ta'muha era ekibala kino bw'okiryako tayyibun era kiwooma, kirina bibiri. Bw'okiwunyako kiwunya bulungi. Masha Allah, kiyinza kuba kyakulya ki mwanadamu naga nti kimpunyira bulungi ekyo, kyokka ate bwe nkirya Masha Allah mpulira nga buli kimu nkiridde nga sikyalina kye nneegomba. Kati gwe ekyokulya ekyo ky'olina mu birowoozo kikwate okiteeke wano. Yagamba nti ye mukkiriza akola ki ng'asoma Qur'ani. Yagamba nti akawoowo abanga ekibala kino uturujja rihuha akawoowo kaakyo kawunya bulungi. Wa ta'muha ate ng'era ekibala ekyo bw'akiryako tayyibun era kiwooma. Yagamba nti ye mukkiriza asoma Qur'ani. Yaleeta abantu ba miteeko ena. Eyasookera ddala ye mukkiriza asoma Qur'ani. Naddako mukkiriza naye naga nti wa mathalul mu'min omukkiriza nga alhamdulillah Allah yamugondeza buli kimu. Ye mukkiriza nga Allah yamugondereza buli kimu, akwata mu nsawo n'awaayo essala zonna ne mu jamaa zisaala, nga buli kimu akikola mu budde bwakyo, nga buli kyalinako obusobozi akiteekako omukono gwe, nga bw'abanga yagamba omubaka sallallahu alaihi wasallam ng'ekyo kyasigalako, bw'abanga yagamba Allah ng'era ekyo kye yeekwatako, yagamba nti oyo ye mukkiriza naye ng'aliko akalombolombo bambi nga Allah yamukaluubiriza. Yagamba nti wa mathalul mu'min kyokka ate ekyokulabirako ky'omukkiriza allazi la yaqra'u al-Qur'ani nga Qur'ani yamulema, nga Qur'ani tagisoma naye ng'ate ibadaati endala zonna zimwangwira. Yagamba nti kamithlu tamra alinga entende. Entende ffenna tugimanyi eyo gy'ofuna mu kisiibo okusinga. Yagamba nti omukkiriza asoma Qur'ani nga Qur'ani emukaluubiriza obanga talina budde bwayo nga bwamubula naye nga alhamdulillah ebisigadde byonna bimwangwira nga Qur'ani yokka bwe buzibu. Yagamba nti alinga entende. Nakuwa ekyokulabirako ky'entende. Nkakasa bulungi nti ogenda kukkiriziganya nange ku kino. Yagamba nti entende eyo gy'olaba la riha laha, entende terina kawoowo. La okuva bweva ku muti mpaka bw'ogikwata kano koyinza okuwuliramu mpozi nga bakaleetedde mu buleesi nga babukubyemu bukubi, naye nkakasa nti entende terina kawoowo. La riha laha, terina kawoowo. Si kye kyokka, wa ta'muha kyokka ate entende eyo bw'ogiryako halwun, entende eyo ewooma. Masha Allah, entende yo ewooma naye terina kawoowo. Yagamba nti kati nno oyo ye mukkiriza nga Qur'ani yagaana naye nga alhamdulillah ebisigadde byo Allah yabimugondeza. Yagamba oyo ye mukkiriza nga Qur'ani yamulema naye nga ate ebisigadde Allah yabimugondeza. Naga nti kyokka ate wulira owookusatu gwe yayogerako. Yagamba nti wa mathalul munafiq ate ekyokulabirako eky'omunnanfuusi nga omunnanfuusi ono omunnanfuusi yaliwa yono mbaka sallallahu alaihi wasallam gwe yayogerako nti ayatul munafiqu thalath, obubonero bw'omunnanfuusi buli busatu. Kati omunnanfuusi beebo ye munnanfuusi bwe muba nga mulagaanisiza endagaano ajawukanako yaba munnanfuusi. Bwe muba nga mulina kye mwayogeddeko kyonna ne mukkiriziganya wallahi ng'agenda kukyawukanako omuntu oyo aba munnanfuusi. Idha wa'ada akhlafa wa idha utumina khana. Abo baba bannanfuusi. Kati ate n'amuleeta wano. Naga nti wa mathalul munafiqu kyokka ate ekyokulabirako ky'omunnanfuusi yagamba nti allazi yaqra'u al-Qur'an ng'omunnanfuusi ono asoma Qur'ani. Yagamba nti mithlu rayhana alinga ekibala ekiyitibwa rayhan. Rayhana kye kiriwa bwe yali akivunula naga nti rihuha ekibala kino tayyibun kiwunya bulungi. Omunnanfuusi yenna w'abeera ali wano Allah yali agereza omubaka sallallahu alaihi wasallam yali agezaako kujjirayo ekyokulabirako ky'omunnanfuusi. Ebigambo bye biba birungi bw'atandika okusoma
oba bwatandika okwogera nga yatandise okukuwaanira bwabanga akuguza simu nga yatandise okugikuwaanira masha Allah owulira nga ye simu esinga mu nsi naye nga ye amanyi ekizibu n'obuzibu bw'essimu gy'akuwa nga yakimanyi bulungi nti essimu eno eryandafu n'essaawa emu tesobola kuliweza naye n'agikuwaanira naga nti essimu eno gye nkuwa ogiraba ngenda kugikuguza ssente bwe ziti lwa nsonga ki eryanda lyayo lisobola okukolera ennaku 3 n'akuwaanira buli kimu naye nga ye ekiri munda amanyi kyekiri yagamba nti oyo aba munnanfuusi kyokka ate ng'omunnanfuusi oyo n'obunnanfuusi bwe nga Allah yamugondeza Qur'an ng'era bw'atuula waatudde bonna akwata bukwasi Qur'an ye n'atandika okugisoma yagamba nti alinga ekibala kiyitibwa rayhana n'akikuvuunulira n'agamba nti rihuha tayyibun ekibala ekyo kiwunya bulungi kyokka ate wa ta'muha bw'okiryako halwu wa ta'muha murrun bw'ogumala okukiryako wallahi kiba kikaawa ye munnanfuusi nga yakugambye ebigambo bye wallahi omatira n'osiima n'owulira nga ye bw'abanga akuguza ssimu n'owulira nga essimu gy'osaanidde okwate tewali ndala gy'osaana kutwala naye ogenda okugituukako wallahi nga halwun ng'obukaawa obugirimu kati nno oyo ye munnanfuusi mbaka bwe yali aleeta ekyokulabirako ky'omunnanfuusi ng'asoma Qur'ani yagamba nti ebigambo bye biba birungi kyekino kyayogera wano yagamba nti rihuha akawoowo akamuvaamu tayyibun kaba kalungi naye ta'muha bw'olya ku kibala ekyo murrun ekibala ekyo kiba kikaawa n'ayongerayo n'agamba nti kati ate ono mubi nnyo yagamba nti wa mathalul munafiqu ate ekyokulabirako ky'omunnanfuusi allazi la yaqra'u al-Qur'an munnanfuusi kyokka ate ne Qur'an yamulema munnanfuusi naye ate ne Qur'an yamulema tagisoma yagamba nti mathalul munafiqu allazi yaqra'u al-Qur'an ekyokulabirako ky'omunnanfuusi ng'ate Allah yamugonde nga ne Qur'an Allah yagimugoberako ddala nga tasobola kugisoma yagamba nti kamithilul hanzala alinga ekibala ekiyitibwa mu Luganda kiba kiyitibwa akatanga bwe yali akwogerako yagamba nti laysa laha rihun akatanga tekalina kawoowo konna kakavaamu wa ta'muha ne bw'oba okaliddeko murrun era kakaawa ekyo ekyokulabirako ky'omunnanfuusi kitegeeza nga talinaamu kalungi konna nga buli kimu ekimuvaamu kibi yagamba nti fahaadha ye munnanfuusi eyasoose yagamba nti mathalul mu'min kyokulabirako ky'omukkiriza ng'asoma Qur'an n'amala n'akuleetera n'ekyokulabirako ky'omukkiriza allazi la yaqra'u al-Qur'an atasoma Qur'an n'amala n'akuleetera n'ekyokulabirako ky'omunnanfuusi naye nga yaqra'u al-Qur'an kungulu aba mulungi munnanfuusi oyo ng'asoma Qur'an kungulu aba mulungi naye munda ng'ekimulimu wallahi si kirungi kitegeeza nti Qur'an aba teyagisoma kugitegeera ye munnanfuusi wano Mubaka sallallahu alayhi wa sallam yali ategeeza omunnanfuusi okubanga akyasoma Qur'an ng'ate munnanfuusi kitegeeza nti Qur'an aba tannagissa ku mutima aba tannagitegeera kiki makulu kyagali mu Qur'an kakati ate waliwo ono nga ye ne Qur'an tagisoma munnanfuusi ne Qur'an tagisoma yagamba nti kati omuntu nga munnanfuusi nga ne Qur'an tagisoma yagamba nti ayona gwasembyeyo n'agamba nti alinga akatanga ab'omu byalo bakamanya akatanga la riha lahu akatanga ako tekalina kawoowo konna naye ate era ne bw'okalyako kaba kakaawa ako ke katanga kale na bwekyo mu mbeera zonna tufube nnyo okulaba nga Qur'an tugyekwatako bwe tunaasoma Qur'an wallahi Allah ajja buli kimu Allah agenda kukitwanguyiza bwe tuneekwata ku Qur'an Allah agenda kutufuulira embeera yonna ebadde enzibu Allah agenda kugitwanguyiza Qur'an mwana wattu nze neewuunya okujjako lwa butafumiintiriza bwaffe abaana Adamu ffe ebitonde butafumiintiriza naye mu bitabo byonna nkakasa sina bingi biri bibiri mu nsi ndowooza ebitabo ebigobererwa biri bibiri ekisooka ye Qur'an ekyokubiri tugiyite Bayibuli
Qur'ani yakka ku mbaka sallallahu alayhi wasallam bukyanga omubaka afa nze n'emyaka gye nnina sibeerangako awo ne mpulira nti baali bafulumiza Qur'ani endala nti oba waliyo Qur'ani yali efulumiddwa nti kale Qur'ani twaja update nze kakati waliwo Qur'ani eno endala nze bukyanga mbaawo emyaka emitono gye nnina Allah gy'akyampadde sikiwulirangako nti Qur'ani baja update nze kale waliwo aya 2 muno zaavuddemu kakati ate waliwo aya endala 4 bazongedde mu suratu gundi sikiwulirangako oba gye ngenda olabayo naye ate mwana wattu ekitabo ekirala ye Bayibuli kyanneewuunyisa ate okuwulira nti erimu ebitundu 2 kakati ne neebuuza eriwo entuufu era zombi eyakka ku Isa yeeriwa era empya kuba waliwo gye bayita Old Testament ne New ne neebuuza kakati eyakka ku Isa yeeriwa bwebanga ye old anti eba nkadde kakati bwebanga yeeyo kakati ate era eyakkira ddala kwoli bo gwe bayita Katonda bwebanga ye yamukkirako ddala tekyabamalira ate bo ne bagamba nti tukoleyo ne version endala tukoleyo ne new era nebuuza eyakola new yaani kale ye nga ye akola ngaani sibimanyi ebyo biri gye bali nabwe kityo ebyo tubyegendereze obusiraamu nze mba musiimu era nebaza Allah okuntonda era okumpa ekyengeri eky'obusiraamu ekyo nkimwebaliza lw'ensonga nti bwe mbanga nze nsoma Qur'an emazeewo emyaka 1,400 eri mu myaka 1,400 bw'obanga ogoberera kalenda y'obusiraamu nga yeesomebwa tennakyuka naye ng'ate waliwo asoma ekitabo ekirala nga ye atuuka ekiseera n'agamba naye kino tekyakola bulungi kisaana bateekewo kino eba kubanga ne Qur'ani bwetyo bweri wallahi nkulayirira Allah obusiraamu buno singa tetukyabutegerera nako ddala kyovola kino kijja nitugamba nti tekirinaku asul tekirina nsibuko lwaki mu Qur'an tekirimu, mu hadithi tekirimu era kyovola abakuwabula ne bagamba nti hadithi dhaif hadithi nafu ne aya togenda kujja otulimbe nti eno aya bweti egamba bweti ogisome nga tetugimanyi nga mpya tekisoboka kubanga Qur'ani tekyuka kyokka ate mwana wattu bwe weetegereza bali bannaffe ate ye agamba nti kino kiri mu New Testament ate kino kiri mu Old Testament lwaki kubanga bo ate yatuuka ekiseera n'agamba nti ebiri mu Old ebimu kale amateeka makakali katukoleyo agaffe obwo bwe busiraamu omusiraamu omutuufu ye muntu afumiintiriza mwana wattu bw'obanga okyatudde mu busiraamu bwo nga tobeeranga kawo n'ofumiintiriza n'ogamba nti naye busiraamu buno bwe ndimu lwaki mbulimu bw'obanga oli musiraamu naye ng'ekyo tokifumiintirizangako manya bumanya nti era oba kuzaalibwa oba Allah abakugerera n'ojja mu nsi nga toli musiraamu ebbanga lyonna eyo gye wandibadde lwaki kubanga totuulangira kufumiintiriza nti eddiini gye ndimu ye ntuufu oba obusiraamu buno bwe ndimu bwe butuufu ebbanga ly'omala ng'ekyo tokirina ekyokufumiintiriza mu mutima gwo wallahi newe wandibadde eri era wandisigaliriddeyo ddala nabwe kityo obusiraamu tutambulira ku kufumiintiriza ekyo kibanga kikulemye obusiraamu Allah aba agenda kukugerera ojja kugwa mu nsobi naye mwana wattu abasiraamu tutambulira ku Qur'ani bw'onaatambulira ku Qur'ani nga maliriza ebigambo byange wallahi ogenda kwesiima kale nabwe kityo twekwate ku Qur'ani ejjana Allah ajja kugituyingiza Qur'ani kyekitabo kyokka omusiraamu kyalina okwekwatako ojja kwesiima lwaki kyekitabo ekitagenda kuvaawo ekigenda okubeerawo ffenna tukisome ebbanga lyonna ffe tukisome hatta ekiseera we kinaatuuka Allah kye yatugambako mwana wattu Qur'ani Allah bwe yali ayogera yagamba nti tuba kwekuŋŋaanya ffenna abali ku nsi ng'ebitonde ntugamba nti tugatte obwongo bwaffe n'amagini ne tukkiriza nti gatuyambeko
nti bannange twekuŋŋaanye tukoleyo ekitabo ekirala ekisobola okwefaanaanyiriza Qur'an. Wallahi twandibadde tetusobola era tetukisobola. Kino Allah yakitugamba. Bw'obanga oyagala okukikakasa kati nno genda otunuulire ekitabo ekyo ekyabannaffe. Bw'abanga ye baasikwata ne bagamba nti kino tukijjewo tukwate ati tuteekewo ekirala, bw'obitunuulira olabira ddala nga tebisobola era tebirina ne webikwataganira. Bo bennyini beekuba. Naye ate omusiraamu ye atambulira mu mbeera ki? Nina Qur'ani yange gye ntambulirako. Obujulizi bwange bwonna buli mu Qur'ani. Kubanga byonna Allah yabikwata naga nti obusiraamu bujjudde buweddeyo, tewali kye ŋŋenda kwongerako, buweddeyo, buliwa, buli mu Qur'ani n'ebigambo by'omubaka sallallahu alayhi wasallam. Nabwe kityo ne mmaliriza ne hadiisi eyo yagamba nti tujja kuyingira ejjana bwe tunabanga tugyekutteko ng'ate Qur'ani ye muwolereza waffe. Nabwe kityo abaddu ba Allah, uswikum wa iyyakum, mbalamira era mbalamira okubanga twekwata ku Qur'ani. Bwe tuneekwata ku Qur'ani tujja kugiyingira ejjana ya Allah nga tuli mu mirembe. Bwe tunayingira ejjana ya Allah mirembe, mwana wattu tugenda kwesiima. Waliwo omuntu ng'agenda kuyingira ejjana, kyova olaba Allah wetuba tumusaba tulina kumusaba agituyingize bisalaamu na mirembe. Waliwo agenda okugiyingira naye ng'asooseko mu Jahannam. Eyo embeera si nnungi. Tulina kusaba Allah atusaasire ejjana tugiyingire nga tugiyingira na mirembe nga tetusoose mu biwoobe. Rabbana atina fid dunya hasana wa fil akhirati hasana wa qina adhaban nar.